Alaba embaga ya Mirembe Beddings n'Ensambya franchise finally kiwedde. Ebisinga mu bikuleetedde Mansa ogenda kubirabirako ate na subscribinga simanyi ky'olinda naye nga wasiibye teyasozetya gwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Werabira okunyiga notification bell obenga notified when take a video mpya bannanga abaana banyumye nnyo naye nga nyongera okujjukisa Jana Airport pick up to Ramadan discount bannanga ekisibo kiweddeko mujje booking discount enagwa kuba ekisibo kiweddeko discount enatera okugwako ababookings ngeno tambula nababatana booking asimanyi kye mulinda mu abalinda tiketi nabagamba nti jangu booking ne bwe batonafuna tiketi then wamala okubooking oluvannyuma tulinde tiketi n'engoma zo okubooking oleke kujjanga Ramadan discount eweddeko ate ogambe nti bulijjo ndaba olanga Ramadan discount mujje mu booking obudde bukyali ng'emiwendo gikyali wansi ddala tojja kugisa ate nekyatukyusa ne ssente ne tuzikubanga bw'olina zifuna si bino bye bazitema ku airport. Mujje tutambule ffenna ku miwendo gyansi tukola kabe bwa misana kabubeere bwa kiro muneesige matamuze ku lice tulina free wifi tulina n'ebyokulya kuba ennaku zino abasinga bagenda babookingira Flynas ne Arabia tezigaba byakulya ezo nnyo tezigaba byakulya so bakiranisi bange mbaleetera ebyokulya muneesige ne family zammwe balambuze airport ku bwereere babalabe nga mulandinga ku miwendo egya wansi bane ejankwatap va mu comment section mikwano muve mu comment section kuba comment section terina kyegenda kukumalira tetulina kyetugenda solvinga mu comment section so kiba beta nja ku WhatsApp kuba tuba tetusobola kulemererwa tuba na bingi ebyokuteesako okwogera okwebuuzaganya so kiba beta nja ku WhatsApp tuba tetusobola kulemererwa baddiya tubanye embeera y'omuntu wa wansi tetugoba ssente muneesige mbatamuze ku miwendo egya wansi ddala mbalinze bannange team after Ramadan mbalinze mikwano mujje mu booking ng'obudde bukyali ekirala nga tweyongeddeyo ngenda kutandika ne sister waffe yapama mu mmotoka munnange yavuddeyo n'asonyiwa abamukwata obutambi era ngenda sooka mukulageko yagambye bw'ati ate oluvannyuma tugende emikolo gya Nsambya Furniture ne Mirembe Beddings. Mukwano gwange namusonyiye byonna bye yabadde yansobeza namusonyiye lwaki lwa mukwano lwali kunsonyiwa mukwano haali lwali kusiima Dia bana mukwano gwange yansonyiye beera tuli ba mukwano naye abana TikTok amwagala ebyononese ka video twakatadde omulundi gumu weguti abaana nga bakaduwetinze bakasharinze badia mama bali kunsonyiye mukwano nanga wasonyiye bagala nnyo banayiyo abagala nnyo mukwano gwange madam nasonyiye Oluvannyuma lwa pressure nyingi ku social media abantu bamuvumye mukazi gwe olina empisa embi olina ettima lwaki okutte muno video lwaki omupositinze n'ebirala bingi so kyamwadiriza okuvaayo ne yeetondera munne ate era nga kiteeberezebwa okuba nga munnaffe yapamye mu mmotoka nga waya teziriko bulungi oba nga tezikola bulungi okusinziira ku bigenda mu maaso oba n'endaba gy'omulabamu ngaawo so n'ate ono munnaffe munnange bambi yatabuse omutwe nyongera bakubiriza mwe n'abaana bankuba kye oba ba house managers mwegendereze chemicals gwe mukozesa mu biyumba bya Bwarabu mwegendereze kuba abeera w'amaanyi kizibu okuleka kyekimu oyo Clorox mugezeeko mutabula muwale flash mubyegeneze mubikoze ne mubidayiriutinge kubanga ekyamazima si buli muntu nti omutwe mugumu okwewala ebintu ng'ebyo mwegendereze n'ekirala mugezeeko okwewa emirembe yadde si kyangu ne mugezeeko okwewa emirembe kuba mu nnyumba y'Omwarabu teri agenda kuwa mirembe nga togyewadde ate munnaffe ono munnange ye yafudde sooka olabe engeri gye yafuddemu kitalo nnyo kitalo ddala sharinga vidiyo eno ku buli omu omukadama waffe ayitibwa Teddy omuwala ono namulabye nga Mr. Mawanda amwogerako nti baagala muziika nga mulamu finally omuwala ono ayitibwa Teddy amaze n'afa abadde ali mu ggwanga lya Saudi Arabia afudde era afiiridde mu ddwaliro omuwala ono abadde alina omukadde gw'alabirira ng'omukadde gw'alabirira amukaabirira naye ng'omukadde tamanyi luzungu omuwala ng'akabirira ng'omukadde nti mulwadde kyokka nga boosi we akola safaari boosi we olwakomyewo ng'omukadde ali mu mbeera embi etali nnungi boosi we ate yatabukiddemu kadama waffe n'ayagala omutwala amuziike nga muki
nga mulamu. Omuwala olw'embeera gye yabaddemu embi, laba bazira kisawe bajja ne basanga omusajja ono ng'ayagala ziika muwala, ne bamugyako omuwala ne bamutwala mu ddwaliro. Mwannyinaffe Kadaama yabadde mulwadde ng'akaaba olubuto, era oluvannyuma mu ddwaliro eyo gye baamututte ajjanjabibwa olubuto gye yafiiridde. Naye tusaba osheyalinga vidiyo eno etuuke ku famire y'omuwala ono Teddy, bakimanye nti omwana waabwe yafudde. Tulabe engeri gye tulwana okubeera nga tumujja ku mawanga okumukomyayo waabwe ku butaka omulibiri gwe guwummuzibwe mirembe. Bambi tusaba musheyalinga vidiyo eno. Omuwala Mr. Muwonge gwe yabadde ayogerako ekituufu ayitibwa Teddy afudde. Tusaba sheyalinga vidiyo buli gol. Sheyalinga vidiyo kona wansi wano mu kasheya button osheyalinga vidiyo eno etambule etuuke ku bafamire y'omuwala ono. Tusobole okulaba nga tujja omuwala ono ebweru w'eggwanga akomezewo ku butaka omulibwe mirembe. Rest in peace mwannyinaffe Teddy Kadaama waffe bambi. Tuyongedde emikolo gya Nsambya Furnitures n'Emirembe Beddings naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala eri sisita waffe Ttaaka Tunnamusaba byamusabako n'abafamily abagumye omwoyo gwe aguwummuze mirembe. Naye nga congratulations Mirembe Beddings ne Nsambya Furnitures, our newest couple oba our youngest couple ekyasinze okuinspiringa abaana abato oba abavubuka abato. Bonna balaba abavubuka bato bali below 30, bonna abavubuka bato, bonna ba CEOs, ba business owners, ate enene business enene abantu abasinga zetwandiyegombye okubeeramu oba abantu zetwandiyegombye okukola oba obulamu bwe twandyegombye okuyitamu oba naffe business oba ebifo bye balimu bitwandyegombye Katonda atusitule naffe tubeereko ku madaala ge baliko. Munnange abantu basooka bavuma gwe nawenna atamanyi Mirembe Beddings atunda bintu bya mu kisenge ate nga omwami gwe yagwa naye mukwano naye atunda bintu bya mu nnyumba interiors furnitures byonna abitunda. Munnange basalawo bagwe mu mukwano abantu basooka birabanga ebyokusanga nga bagamba Mirembe omusajja takusaana, Mirembe oyo omusajja muyaaye, Mirembe ogenda sula business yo, ogenda sula brand. Naye banene abaana beezimbye, abaana beeraze omukwano, abaana ba inspirinze buli muntu njogere kindeke ki bakoze buli abantu bye baali batasuubira. Bakoze buli kimu abantu kye baali batasuubira. Bonna abaali babogerera omugambo baatuuka ne babeekongokako ne babavaako ne babeesonyiwa nga balaba ate babakubisa bikolwa teboogera tebanyega ne babakubisa bikolwa buli lukya beeyongera kulinnya madaala buli lukya bakoledde wamu as a couple. Abasajja abamu babeera tebaagaliza bakyala kukola, baba tebaagala bakyala bakola, baba tebaagala bakyala bayingiza kasente, baba tebaagala mukyala agaggala oba amuyiteko. Naye Nsambya afuba okulaba ng'ayagaliza Mirembe nga bw'okiwulira. Afuba olaba ng'ayagaliza Mirembe mu buli kimu n'amunyigawo mu buli kimu, beekubidde obulango, beesitudde, beebeereddewo ekyotatera kusanga mu couples endala. Abamu babeera tebaagala mukazi oba asinga essente oba omukazi abeeko ddala waatuuka oba omukazi abeeremu n'akasente naye nga banene abaana batukubye nkyogere ntya batulazeeko naye nga congratulations enteekateeka z'emikolo oba emikolo egitandikirwako gitandika butandisi waliyo okwanjula waliyo embaga kukyala biki byonna ngenda kuba mbibalaga mu bujjuvu gwatanaba kusubscribinga simanyi kyoliko simanyi kyolinze naye nga abaana banyumye abaana bali smart jjukira nti ebadde photoshoot oba ebadde wedding shoot naye kati teebereza wali eri wennyini teebereza wali ku lunaku lwennyini kigenda kubeera kitya oba kigenda kulabika kitya. Congratulations bantu mmwe, tusaba Katonda ateeke emikisa mu bufumbo bwammwe abawe ezzadde ddungi n'ebirala buli muntu bukyeyandiyagadde mu bufumbo bwe. Nenga congratulations once again. Bana ekinyuma nnyo okubeera ng'oyagala omuntu akwagala wano mbagamba mujje tuzuule abaagalwa mmwe temwagala ne mbeera mu laavu n'abantu nga tebabaliiko tebabaagala naye nga temuwulira nga laavu ogirimu wekka. Kinyuma nnyo okwagala omuntu akwagala so mikwano mwebeereremu. Nsambya ayagala nnyo mwana muwala ate jjukira gy'akoma okumwagala n'Emirembe gy'akoma okumwagala jjukira musooka nga Mirembe tapositinga Nsambya kyokka nga Nsambya apositinga Mirembe naye gye yakoma okumulaga omukwana gy'akomye omulaga surprise gy'akomye omusapootinga n'Emirembe omukwano gye gweyongera okusituka
gye gweyongera okusituka mu buli kimu bakolera wamu mu buli kimu. Congratulations once again. Kankulekere video. Wenakoma mu Uganda bannona ku kisaawe bamala okunona ku kisaawe ne bantuuse ewaka wano bemala okutuuka ewaka nembeerawo ennaku zaalinga 2 nga ndabye ebigenda mu maaso ku media era ennaku 2 lwe zaagwawo ne ntandikira ku buli gwe nali ndina okutandika naye kuba mmanyiira nga siriyo. Kati after all nga wayiseewo ennaku nga 4 nenkubira Barrister Timo ne mugamba nandyetaaze okushipinga engoye zange ezo ebizigo byange biki byonna n'aŋŋamba okay naye nze wano ndinawo ekisaawo kimu kye naleeta n'ekitundu omugamba okay kati ebintu ebimu byali wa Kelly Nails nenkubira Kelly essimu n'aŋŋamba ebintu bye byala biri eno n'engoye za n'ekesi omwali mu bagamba muli engoye za bbaawo ne mugamba okay ne tukola enteekateeka ebintu byonna bivuye wa Kelly ne bidde wa Barrister Timo ne bansindikira ekisaawo ekyasooka nga mulimu missing clothes nga abba engoye ez'ebbeeyi nnyingi kati nenkubira muganda wange Barrister Timo ne mugamba bintu bituuse naye mulimu ebigoye ebitali byange byesimanyi gye byava ate n'ekirala engoye ez'omugaso sizirabamu amasukka gonna sirabako wadde nemukali nemugamba ebintu bingi biri missing n'aŋŋamba waliwo ebintu ebikyali wano nemugamba okay ekisaawe ekyokubiri kabaate nakyo nekiddamu nekidda ekisaawe ekyokubiri laba ngenda kussaako naye nkyagala kuwulira Doniasi ono yagamba olutalo lwavuddewa yajja kiro 45 kiro 45 ezo kye mwalimu ebintu nga si byange nenkuba video call nembyaga Barrister Timo nemugamba ebintu byennoonya ebyabula naddala engoye ez'ebbeeyi muno teziri mu muganda wange ate Irama agamba ebintu byonna yabipaakinga. Barrister Timo n'aŋŋamba ngenda kuddamu nnoonye naye mwennyinaze ez'ensawo nasanga ebyo ebintu baabireeta bwe batyo neŋŋamba okay nakwata essimu nenkubira Rama nasooka nenkubira omuwala gwe bayita Vivian eyagula ebisawo bye baapangamu ebintu. Omuwala oyo n'aŋŋamba Asiya ekituufu kiri nti ebintu bye twapanga byebyo era ffe abaapanga engoye ezo naye ebintu ebimu Rama yali abiggyemu ng'abipaakinze omuli amakateni n'engoye endala. Vivian we yaŋŋamba ekigambo ekyo nakwata essimu nenkubira Rama muganda wange ebintu byange ebiri missing nga bingi oba ebintu wajja nabyo kubanga abbaaya zange 12 nnambirira ezengoye ziba mpitirivu kabaata engoye z'obusiraamu zimanyi ziri very expensive mubeeramu engoye z'ebyafaayo nze kabaata natuuka e Dubai ennyumba yonna nekwata omuliro saasigaza lugoye engoye zange ezimu ezaabula nali nzeetaaga kuba zaali za byafaayo nazigula mu bulumi obw'ekitalo nga sirina na kyakulya naye nenerekereza. Kati bino wano Rama byabadde alaga wano zino ze katenizo ezo kateni za bbulu waliwo n'eza gure zeyatabalaze ate y'empale nze saakwambala mpale bwetyo kabanta ndi mukazi mutini nze sambala ebyo mpale bwe bityo naye nga zino kakasa kateni zizo kateni za bbulu zoolaba zange ezo eza bbulu zezimu ku kateni ate ezo zaalina mpya nga tebazikozesangako. Kati kabaata Laba ngenda mussaako Rama togenda kati kabaata ekiseera bwe kituuka nga Rama yeegaanya agambye talina kintu kyange n'ekimu kye yakwatako bwe ye yapaakingamu engoye ze n'agenda kyokka nga y'omuntu gwe nnakubira essimu n'enkwasa buli kimu kyange n'aŋŋamba nze naye nina kunoonya gye ndaga naye nina kunoonya gye nzira namuddamu ku ssimu nemugamba naye Rama wali omaze okusolonza ssente ku live lwaki tewakkakkanako wansi n'osooka ondabira ku bintu byange kubanga nnakwesiga lwaki warashinga okuvaawo ebintu byange ne bitikka okubula ganze nali nina okunoonya gye nzira biki mukama awo bulabula n'ayogera bingi nenva ku ssimu. Kabaata tuba tuli ku live ye ng'avudde eggulu ng'ali mu nnyumba laba bw'atambuza kamera nga yeewaanira ku bantu laba bwendaba kateni mu background kateni ze zaali Dubai tubadde tunoonya nga tolaba okwali ne kateni empya ezaali tezinaakozesebwako yagamba si zizo za Big Joe munnange
bwe mala okulaba kateni ezo Kabaata obutuufu nannyogoga ne nkwata essimu nali ntudde wabweru ku kikomera kyaffe ne nkwata essimu ne nkubira Rama mugamba Rama kituufu kiri nti ndabye kateni naye ezo kateni zange naye bw'obanga wajja n'engoye zange ezennoonya kwezi engoye nkusaba kale tuzigabananire mu makkati namusaba abaya ya black nemusaba abaya ya green nemusaba abaya ya pink nemusaba abaya ya white nemusaba akateteeyo omuli obumuli bwa white nemusaba ne abaya ya black eri plain yali dress nga mpanvu kubanga ezo engoye bba wange ye yazingulira nga nzaagala nnyo Kabaata omusajja waakugulira olugoye abasajja b'ennaku zino tebakyalabirira bakazi kituufu tetukyalabirira bakazi kati ekitegeeza bw'olaba kateni n'otegeera nti n'eza abaya Rama alabika bwe bukeera ku makya n'ompa obuvunaanyizibwa bw'ebintu byo ebintu byo ne bibula ne bukeera ku makya ate ne nkulabanga ebintu byo ne bibula ne bukeera ku makya n'ondaba n'ebintu byo ebirala tekiba kizibiti tekiraga nti n'ebirala byonna gw'omanyi gye biri kati nga Rama omukubira kuba kati ali awo kunyenya muganda wange engoye zange ezo eziri missing ebisigadde byonna sibirinaako nsawo nenkoonako n'eyo pointi ya nnika zange zaali ku peegi naye kugamba bw'obanga oddala mwapaakinga engoye nnika zange zaali ku peegi nga nnyonjo ziri mu closet mwali mulina kukwata bukwasi ka peegi ka nnika ne mukatuuza mu kisawo kubanga tizaali disorganized nti zaali awo nga si nnyonjo oba nga si ntegeke bannange Rama yanvuma yangamba tomanyiira nze mwandeetera n'ebizibu ne munteekako n'omukazi ku visa nze temunjasamira abaana ba maidi bammanja bannange yanvuma ku ssimu nangamba nze tonnyumiza kati onankola ki kale bw'oba omanyi ewange jangu obinoni Kabaata nenva ku ssimu nga sifunye bwenkanya mala okuva ku ssimu ku lunaku olwo nannyogoga nnyo olunaku lulamba neŋŋamba nentandika okukuba obufaanani engeri gye nabonaabonamu n'oyo omuvubuka abapangisa ne batuuka n'okuddukanga mu nnyumba ku lulwe ku lw'okuleekaana ennyo naye n'omupangisa omunakkenya yasulawo wiikisi 2 n'adduka n'agenda n'agamba sisobola kusobola obwo obulamu omuvubuka aleekaana ekiro kyonna akeera kuleekaana ffe tuli bakozi tukeera kola naye nziramu n'enkubira omu ku bawala abaali bapangisa bange nemubuuza nemugamba mukwano embeera ki eyaliwo ewaka ng'amaze kukuba ssimu nga ndi mu kkomera n'agamba Rama kasita yava ku ssimu bw'ati yagamba wabula bano tubawonye kwe kumubuuza ne tumugamba ki n'agamba baamukwata n'ekabbaake baabasiba baabakwata bonna eyo ku kampani ne bakasiba Rama n'agenda n'aggyako amasannyalaze n'agenda n'aggyako amazzi n'atandika okuleekaaniranga mu nnyumba abapangisa ne bamugamba munnange twasasula tuleke tuwummule tukeera kola n'abagamba nammwe temumanyiira wano si wammwe mbu n'abavumaavuma bonna kati omupangisa omu yali mukwano gwa Hasani n'amugamba mwana kyali okisuusizza naye n'amuvuma n'amusesebula ngamba nze temumanyiira n'amazzi nagaggyeko n'amasannyalaze nagaggyeko munoonye gye mudda nze kati kangende ku live nsonde ssente ngule tiketi ngende ewaka ne bye naaba ngenze nabyo era yakola live n'alaga enju yange n'alabisa buli kimu kyonna nze ku ssente bamaze yasonda ne we natuuka e Uganda tankubiranga okuwadde essimu nti kwata 10,000 kati obanja mpale zona baya zona kati Kabaata ekintu ekyannuma kikino bwe mmala okufuna ebizibu olowooza nali sirina abantu balala mu Dubai bensobola okukubira bangi baalimu olowooza lwaki nakubira omuvubuka oyo kubanga yali wange nga kyendyako kyalyako ate kino neeyongera n'okutegeeza Rama yonna gy'oli wali oyo kampuni yali ekusasulira akatanda naye yali tekuwa bikozesebwa byonna nze yali abikola amasukka ge wali osulamu bed cover gye yali weebika eddagala byonna sabbuunu ye yali ayoza byonna kampuni si ye yali ebikuwa nze yali abikuwa mukwano kino nkyogera nga nze nkyakola ne Alhiba gwe simanyi oba okyasobola kukola ne Alhiba ekyo sisobola kirumamu nakuyuwirawo omubiri era nze bakama bange basiimu nnyo gyendi bangamba Hajati Doni olwajja omu ku bo yankubidde esimu n'angamba Hajati Doni tunyolera wamu naawe
wadde tetusobola kuvaayo mu kamera naye tusaba Allah akumalire mukazi gwe kubanga wano byonna kati singa biri kuffe kabate ekintu ekinnuma kye kino wammanga bwemala okula Katukomeo mu party 2 naye nga nyongera mbajjukiza Jana Airport Pickup tulina Ramadan discount enaatera okuggwako ekisibo kiweddeko mujje mu booking nga discount tennaggwako mujje mu booking emiwendo gikyali wansi ddala tolinda miwendo okulinnya ate gome ojjo nzijukize Ramadan discount ngati yagwako nadda so mujje mu booking emiwendo gikyali wansi munesigamba tamuze ku layisi tulina free wifi tugaba n'ebyokulya tukyusa ne ssente tukola ne surprise ne delivery ate tuzuula n'omwagalwawo Jana Airport Pickup mbalinze munesigende ne family zammwe mbalambuze airport ku bwerere babalabe nga mulandinga n'ebirala bingi gwe naagala okugula ebintu ng'odde ewaka munaye tetukucharginga ssente kikulu jangu ku WhatsApp tuteseganye tetulina ssente zetukwongeramu teri ssente zetukwongeramu nyongera okubaza munabala video yange to the end ne mulabula nga tomubusikipinze mikono ndi musimusa Katonda babyo musinga okwagala Channel Media kochali subscribe for more updates like share and comment welabira okuninga notification bell obenga notified renteka video empya era mbalinzi